zebadde nsuubira nti bwe tutuuse ku mulembe guno tulina okuba nga tukkaanya bukkaanya. Ate ne pulezidenti njala kumwebaza okuba nti yateekawo amagye g'aba RCC okubeera nti balondoola era n'omunaku abeere ng'ajjukirwako ku mulundi ogusooka n'ogusembayo. Uganda ebadde mu maziga g'amaanyi ng'omwavu tasinga mu ki era bibadde bimanyikiddwa bulungi nnyo nti mu kkooti mu kkooti abagagga badde bafunzaayo ebintu okubeera nti batwala ebintu y'abanaku. Kibi nnyo, kibi ddala nti ate tufunye era ebizibu ebirala by'amabanka. Ab'amabanka njagala mbakaabirira era mbategeeza bassebo nti banka institution part of the government. We muba mugenda okusinga ebintu byonna oba nga musinzira okutwala ebyapa by'abantu mugende munoonyereze background y'ebintu bye mukola ki, kubanga mu Uganda tulinamu ow'ekibanja tulinamu n'ow'ekyapa. Kati mwe musinzira ku kyapa ne babawo ekyapa ne mufuna ekyapa ne mwagala okusenda abaki ow'ekibanja aba asigaddewa. Njagala kulabula ne sekulabula yenna nyimidde ku Budonian n'Emmengo yonna at large. Nyimiriza bachairman b'Emmengo ne ba Budonian mwenna okubeera nti mulina transaction mugenda okukola ku ttaka lirwa ejjambi eno etwala obulago bwa RCC, etwala obulago bw'omulema, etwala obulago bw'omukadde era ewamba ne gavumenti. Bano ba terrorist abadde balumbye n'ebijambya bino bwe twakutte DPC Old Kampala ne operations. Musigale nga mukola we mutyo eggwanga lijja basiima. Era mbalekedde ettaka lino mulikuume mpaka we ndikomawuwa message eri omugagga. Chairman wange nebaza chairman kansala wange omulala chairman Mulindwa okubeera nti mwakumya abatuuze bano n'abaana ba ghetto bonna abataddewo embeera eno paka ebukeeredde nze nkole ki nabagamba nti nze kenze mu Kampala teri kubba masimu teri kuivikitinga baki kati message enzito ndagidde poliisi mbagirawo chairman akwatibwe vice we akole ki ne defense akole ki. Tetwagala bantu bakulembeze ate bawerekera babbi. Tetwagala bawerekera baki buli yaleese ekibaati buli eyawerekedde akuba ekiki. Gano amagezi gempa omugagga etteeka lyafuluma dda omuntu abeera ku ttaka okuva 1995 aweebwa enkizo ku ttaka lye. N'olwekyo nyimiriza unlawful eviction ku ttaka lirwa. Buli muntu yenna asalambira ku ttaka lirwa muyimiriza. Era nga ngenda kuwandiika ebbaluwa eyita enjuyi ki zombi tubeere nga tukola ki tukkaanya. Otugenda otegeerawo ekibanja nti agula oba tamugula by force. Otegeere ekyapo ono kyalina yakijjawa era famire ekola ki egamba ki. Naye